tambuza video tulabisemu bano ba police officer. Information gyenfunye bali mu kuvuga nga we batomera abana nga we mubalabaawo. Otegeera kiri ekikazi bwe kiragiro ono vuga bakole boti bye biragiro omukyala byawo ono driver. So musharinge video tuba trending seeko bano be ba Uganda police abagenda batomera. Waliwo ekintu ky'osobola okuwulira oba ky'osobola okulaba ne weewuunyiza ddala n'ogamba ddala kino kiri mu Uganda oba kino gye kiri. Naye ate n'otandika okufumiitiriza n'ogamba nti kakati omuntu ng'oyo nga bw'olabye mu katambi ako oba abo bonna abali mu katambi ako ne bannaabwe abalala bonna ababaduumira era nga balina endowooza ze zimu, ddala bano bayinza kukola ki nga bakutte omwana owa Nuupu ali mu kaduukulu? Bayinza kumukola ki? Ba political prisoners bonna abaliyo ba political prisoners bayinza kubakola ki? Katugeza agasajja nga go gakutte omwana omuwala owa Nuupu, kitegeeza gajja kumureepinga, gajja kukola buli kimu ekikolobero kyonna, oba batuuka kukwata abasajja mu bubi nabo banoonyayo zibbomu. So nga ate munnange emmotoka gye bavuga egula ku ssente za mwewe wa musolo, ebyambalo bye bambadde, omusaala gwe bafuna, naye bakolerera ekintu eki kulemiza Museveni mu buyinza ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti ajja kuvaako. Naye obutambi bubalaba, abaana babakwata era babawulira nga boogera era ebikolwa byabwe nga biragira ddala kiki boogerako. Batomere kino nno kiraga ki? Kiraga kulemererwa, balemereddwa, bawanguddwa okulemererwa. Waakiri boonoona bino byonna nabyogerako okwo. Nakugamba nti Museveni okulemererwa waakiri ayonoona. Kati bagamba nti akaze kafiira ku mugumba, kitegeeza nti nabano bennyini products ze era nga bwaba mentaringa okubeera n'emitima emibi ng'era bwe yamentaringa mutabani we Muhoozi okubeera n'omutima omubi, nabano bonna gwe batwale nti batambulira wamu mu wagoni emu, bonna baba mentaringa kubeera na mitima mibi eri bannansi. Kakati bwakiri okulaba Bobi Wine nga trailize ziriko abantu bangi nnyo kuba kati omuntu yasusse obungi. Enakasongola mwalabye ekyabaddeyo, in fact speech ya Joel Ssenyonyi alina ebintu bye yayogeddeko bye nali nayogerako okwo. Nabagamba nti ekibuga Kampala kifunze, ate Kampala tulabe ngo olweyiyizo nti abantu bonna bagenda omwo okuyiiya. Kakati okudda ku Kampala titulongoose mbu tukole tutya, tuddaawe tutyola okuba nti baagala kuŋŋaanya musolo gwawo. Lwaki tebakwata ssente ne bafunayo ekifo ekigazi obulungi, ebitundu ebitali bikulaakulanye kati nga bw'olaba Nakasongola eyo mu byerezi kubanga wali flat, ne bapulaninga ekibuga bulungi nnyo. Kati abantu ne babagulako ettaka naye nga babaguzeku mu butuufu bwakyo, si kubabbanga bwe babba abantu eri ehoyima nga bagenda okuyisawo payipu y'amafuta. Kati bano ne bagenda nga babagula bulungi. Naye kati ekiki ekiyinza okubaawo by the way singa ekyo kibaawo nga bapulaninga okukola ekibuga, kati olwo bapulaninga kubeera nti kati beeguzaamu, bakola batya, bagira batya, kati gundi yagenda okuzimba wano ne gundi azimbe wali ne gundi. So nga ate gavumenti ekibuga erina kuzimba kizimbe ku ssente z'omuwi w'omusolo nga banaazimba ekisaawe ky'omupiira. Naye kati bannaffe bano mu bujega bwabwe, bo bajega ebintu bye bakola bya kijega nnyo. Kati ng'ekikolwa ekyo, lwaki oyagala otomera omwana wa Bendi omubenya okugulu omutte? Naye bano be bakuuma ddembe be tulina. Simanyi kituuma lusoko oba bino abiraba, definitely abimanyi kubanga bwe bati bwe baba mentoring eyo, mugende mukole muti batukoleko obutemu, naye nga kyannaku nnyo era y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zonna zaayogerako nambulukufu bulungi nnyo
era abantu nga bazitegeera. Mujjukira luli nga bamubuuziza ekibuuzo governance and democratic models, mujjukira azinnyonnyola nga bwe bagenda okukolamu n'abanyonnyola Uganda erina ettaka eggimu erina buli kimu. Kati ye ng'akiraba nti munnansi bw'abanga ebyenfuna 25 kiba kitegeeza nti era okwemulugunya kwe kugenda kubeera kutono nnyo. Kiba kitegeeza nti tosobola kwogera katugeze ku kuzimba nnyumba noga ngenda kuzimba ennyumba kumande ejja batandika osima omusingi naye nga tolina ttaka bagenda kusima musingi ogwo kisoboka. Kakati bannayuganda bayala bali awo obwavu batuubagidde mu bwavu. Kati ate nga ggwe otandika kubategeeza nga bw'olina ababaka abateesa ba intellectuals abateesa obulungi mu palamenti aboogera enzungu simaani bavuunika ensi. Kati babaira bibagasa ebyo nga ne byoteesa byennyini tebigenda kuyita already nga parliament bagimanipulatinga dda biba bikola. Kakati ebintu ebyo nabyogerako ku mboozi zange ez'okuba nti bajje ekibuga wano bakitwale ewalala. Kati Kampala bamuleke abantu beeyiye bali mutereeza oluvannyuma. Ekyo nakyogerako ababadde bangoberera ndowooza emyaka 5 egiyise. Kati n'ebintu ebirala bingi nnyo era nga bamaze okubuuza Bobi Wine ekibuuzo ekyo nejje ne mbagamba nti tosobola omuntu asobola okuwa ekikolo n'eddagala naye ebiseera ebisinga obungi nti abantu abalowooza nti basobanye bategeera nnyo bo ebintu babitegeera bwe batyo mbu nedda olaba gundi oyo yannyonnyola bulungi nnyo ensonga ze nze mutegeera naye nga zannyonnyola byannyonnyola babiteeka mu nkola abinnyonnyola babinnyonnyola bo bali batya embeera zaabwe naye embeera ye eri etya ye mugagga muvundu abaana be bali Bulaaya bakola batya basomera eyo bakola ate ono gwannyonnyola omuntu owa wansi ye atandikira ku kusitwagolinga gula kibiriiti kitole kya sabbuuni kya 1500 1000 ye nnaku ye weetandikira akati gwoli eri governance and democratic models. Kakati ekibuuzo ekyo kimulemye okuddamu ffe ekibuuzo ekyo kyali badde kiddibwamu muganda wange ne Kasiru asobola okulabirira amaka okukusinga naye nga tafulumyanko kigambo nakimu naye nga Kasiru era ng'akitegeera bulungi nnyo nti mukyala we yeetaaga okukola bw'ati abaana be beetaaga okukola bwe bati ewaka weetaaga okukola bwe bati era nga byonna abikola era ng'alina n'omulimu gwe wali gw'akola mwafuna essente oba bwama mulimi ng'alima naye nga tawulira tayogera naye nga gwe ayogera otwala obudde bungi era abalaba nga muli awo pepe mwogera munyeenya emimwa bwe muti ye akola bukozi sayi kikisibitegeera naye ng'era ebiwe ebintu biteredde biri oke. Kale owulira okuzimba nuclear plant ettaka balitwala abantu tebalina byapa ennyanja oli yatuuse n'okugamba nti taata we yalina amaato simanyi 10 mu ameka ku nnyanja embeera bwe yamutabako n'agajjayo n'agateeka eka UPDF nejja n'egatematema n'engini n'ezookya n'afa pressure. Kati n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri mu mbeera efaanaganako bwetyo naye namungi w'omuntu ye yeeraga nalabyeko n'akatambi akamu nga oli ali mu t-shirt ya NRM saidi zeeyo agamba yes nga ayambala wambazi t-shirt lwakubanga weeri n'akaana akamu kagamba njambala lwampewo. Kale ettima lyebalina ku bannansi ddene nnyo kwegamba bo bajja nga bonoobera n'olukulo lwaga nti bano tulina okubasuuza buli kamu ensi tulina okugiwamba. Naye muganda wange bwe munnayuganda mpuliriza njagala okimanye nti ekyo tekijja kusoboka. Bwe tuba tugenda mu kulonda nga sinaba kubanga tweyongerayo kuwa obutambi buno njagala okimanye tugenda mu protest vote. Protest vote kitegeeza nti olina abantu ab'ebbala erimu gwe boogenda okubeera ng'olonda ku mitendera gyonna. Tulonda bamemba ba parliament, tulonda kalugeze nti ba president nga tulondako omu kwabo abaagala obwa president era Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwe ng'osazeewo
nga bw'olaba akabokisi ako oba kakeeka kwemugamba ballot paper egenda kwefaanagana bwetyo nga bw'ogirabaawo nti wano waliwo erinnya ku muko ogusooka Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ekifaananyi kye buli omu akimanyi akabonero ak'ekibiina kya NUP umbrella era ogirabaawo kati kana akabokisi akalimu tiiki eyo gwe naawe gy'olina okuteekamu mu kabokisi ako era tiiki eyo giteekamu n'obwegendereza nga bw'olabaawo giteekemu n'obwegendereza totiikinga kusukka mu kabokisi bwe just tiikinga awo wokka ate gwagenda okozesa ekyenkumi era naawe kyekimu olaba wansi awo nti erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu bendera ate era wali wooteeka ekyenkumi kakati bw'oba otiikinga oba ng'oteekamu ekyenkumi make sure nti ekyenkumi tekibuuka kabokisi ne tiiki tebuuka kabokisi kati bw'omaliriza ekyo bwino takoona wantu wala wonna kati leka kukwata peeni ate kugenda kusazaamu kifaananyi kya Museveni lwekuba tomwagala oba kifaananyi kya Nandala Faabya bwe baleke abo gwe just wali wokka we weetaagisa kubanga singa onoobikola ebyo ebyobusungu katugeze ogenza omutunguddemu amaaso oba oyinza okumutwala singa abantu baali basobola okutwala bu emoji ayinza okukateeka mu gundi okamuteekako ku face ka emoji akalaga oba kiki oba kafulumiza olulimi bwe katyo naye kugamba eyo togendayo we just line eri kati n'ey'omubaka wa parliament kuba tugenda balonda ku lunaku lwe lumu weewokaawo we just woogenda bw'ofuna ballot paper eri ey'omubaka wa parliament neeno eriko ba presidential candidates byonna okola omulimu gwe gumu toteekamu busungu ate tokozesa bulagajjavu mu kabokisi awo wokka wooteeka era mu layini eyo nga bw'obirabaawo muganda wange kale obubaka bwa Jawel Ssenyonyi nga annyonnyola bwe ngendo osooka nabo then oluvannyuma tulabeko kuba Bobi Wine katono ate era munnange tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako Mukama akuume nga tulina tekinologiya tubeera tutya mu 2025 ng'ennyanja eri wali naye ng'ekyeya kikubye ekitundu kyonna kyonna kati ffe mu Uganda empya twagala okukozesa irrigation nga temubonaabona nga munywa amazzi amalungi nga tugajja eri mu nnyanja nga ebirime byammwe tebikala ng'ennyanja eri wali kati ebyo twagala okuleeta mu Uganda empya gye twogerako twagala obwenkanya nga bw'obeera ku ttaka lyo ly'omazeeko emyaka n'ebisiibo libeera liryo omuntu yenna ayagala ettaka lyo alina kutuula naawe ku mmeeza n'agamba nti jagala kutunda ttaka lyo n'omubulira sente z'oyagala era n'asooka ng'osoose kukkiriza bayirewe osooka kukkiriza nti kale njagala kuguza ttaka lyange nga bw'osabye bw'omala okukkiriza n'omugamba nti nze njagala sente bwe ziti n'akusasula mu bulungi awo n'omanya nti kakati ettaka lyange ndimuwadde nga nsasudde si bino ebyekiyaayi mu nuclear plant musimanya ki ebyo mu Uganda empya twagala bigoba musobole okweyagalira mu ggwanga lyammwe kambabulire kano muyinza okuba temukimanyi waliwo ebiteeso ebyayisibwa eddako nabagamba naye nakasongola eno nga bweri ennungi nga bweri flat bulungi lwaki nakasongola tefuuka capital city mwabiwulira kakati noza mumanyi lwaki baagala kubba ttaka lyammwe wano kubanga waliwo abalengera ewala ne baga kati katujje tubagobe of course nakasongola twagala gikulaakulanya kyetwagala okukola mu Uganda empya nawe twagala okukulaakulanya ebitundu by'eggwanga ebirala byonna of course wano mwine ekisima mwine ekyagabi wano e Nakasongola kubanga bano e Kampala yajjula dda yonna abatera okujjayo mu kiraba yajjulira ddala enkuba bw'etonnya amataba ekyo kibaddewo emyaka n'ebisiibo buli agala okuzimba ateekawo akazimbe wano tewali space mulaba mutya wano wanyumirawo si temwe mulaba mutya
katubutiki nga ambulera ekyo kikwasani bingi nnyo bitulowooza bannange ze bwe ntunula wano ndaba bugagga bwe ntunula wano ndaba ttaka gimu bwe ntunulira emyaka gyammwe ndaba future ndaba abasajja n'abakazi abagenda okufuuka ab'amaanyi eyo esaati y'eddugala that is not you ezo envirizi ezisibuse that's not you eyo empale y'enjulifu that's not you awo oli ekyo si kyoli eyo mbeera embeera tugenda gikyusa weyagalire mu nsi yo bino byonna tuli miliyoni 49 mwe bannayuganda naddala mu abavubuka singa musalawo ne musituka omulundi gumu nga tewali kutya kubanga once you lose fear they lose power. Nchidamu, once we lose fear they lose power. Bwe tunaasuula okutya kwaffe ne tulekera okutya bwe tuti baboyi nabo bajja kulekera okubeera ne power kuffe bajja kudduka emisinde mugenda kutya. So bwe bagezaako okola ekyobusiru kyonna kyonna mujja kubeera nga muli mu city zammwe nga yonna gye muli bannange nga bwe mukuŋŋaana nga bwe mbalaba nga bwe mukuŋŋaana eno mata saagala mu gifuule ya Kyagulanyi eno si nsonga ya Kyagulanyi yekka eno si nsonga ya Ssenyonyi eno si nsonga ya Kyeyune eno nsonga yammwe. In fact ffe tukala kati omulimu gwaffe ng'abakulembeze omulimu gwaffe gwa kati simanyi oba naaba free naye njagala obbawo amaanyi njagala obbawo essuubi nti mmwe yemwe muyina okununula eggwanga lyammwe immwe yemwe muyina okuoninga eggwanga lyammwe ne bano be munaaba mulonze mubabeereko obuyinza babeere nga babatya njagala abakulembeze babeere nga batya abantu ekyo okukifuna take back your power obuyinza bwamwe mubutekinge back bwe mumala ensonga lwaki tutibagamba mukikole kati kuba musobola okugoba dictator nga mwalonze dda omukulembeze gwe mwagala ate omukulembeze gwe mwagala wonowaneno. So bino byembagamba mbibagamba naye musobola byemutukuze batulugunyeze si ne bakamala ennyanja ne bagibamba mujoze y'abaluli ne mukamala everywhere. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga Uganda kunga. Kunga Burundi kunga. Kunga Nakasongola kunga. Hello. Mama mulio. Mulio Makalamu. Abaduli mulio, Abaganda mulio, Abanyankole mulio, Abasoga mulio. Bana sanga ino kubabona kubalero. Ati badengeze butoka kozi tuli bululi. Bananga abantu be nakasongola. Muzikirize nsooke mbeebaze. Bana emwe bali kutuzaalira Joel Ssenyonyi. Parliament ya Uganda yandibadde wanga tewaliwo Joel Ssenyonyi. Mwebale nnyo okumukuza, mwebale nnyo okumuyigiriza.